Abooluganda abaagalwa, tukukandde wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino okugatta awamu omusajja ono Joshua Clever Muwanguzi n'omukazi ono Pamela Mahoro mu bufumbo obutukuvu ng'ekiragiro kya Katonda bwe kiri n'amateeka agafuga ensi eno. Obufumbo kye kigambo eky'ekitiibwa ekyalagirwa Katonda abantu nga tebannaba kuwonoona. Okuba akabonero akakakasa nti gwe Pamela Mahoro, okuba akabonero nze Joshua Clever Muwanguzi nkuwa empete eno gwe Pamela Mahoro, okuba akabonero akakakasa nti kuwa omubiri gwange n'ebintu byange byonna eby'omu nsi, era okuva leero nkukakasa nti ndi wuwo. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Obulungi bwoti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko emikolo mukwase bukwasa ku bantu sebo mwana mulenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukalubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Asongola twebwe na amahoro masa hakuryi twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko emikolo mukwase bukwasa ku bantu sebo mwana mulenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukalubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Asongola twebwe na amahoro masa hakuryi twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bwoti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa umanika amaboko emikolo mukwase bukwasa ku bantu sebo mwana mulenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukalubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. Tekulina buyiniko mukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo.
Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Tegulina buyini gw'omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Tegulina buyini gw'omukisa gwa Mukama gwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Abooluganda abaagalwa, tukukande wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino okugatta awamu omusajja ono Joshua Clever muwanguzi n'omukazi ono Pamela Mahoro mu bufumbo obutukuvu ng'ekiragiro kya Katonda bwe kiri n'amateeka agafuga ensi eno. Obufumbo kye kigambo eky'ekitiibwa ekyalagiro Katonda abantu nga tebannaba kuwonoona. Joshua Clever muwanguzi nkuwa empete eno gwe Pamela Mahoro okuba akabonero akakakasa nti kuwa omubiri gwange n'ebintu byange byonna eby'omu nsi era okuva leero nkukakasa nti ndi wuwo mu linnya lya kitaffe
n'ery'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bw'oti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa abayina emikolo mukwase mubira ku bantu sebo mwana mulenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Asongola twebwe n'amahoro masa hakurya. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bw'oti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa abayina emikolo mukwase mubira ku bantu sebo mwana mulenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. You are watching BGP TV, the Father's Heart. Asongola twebwe n'amahoro masa hakurya. Twebaza Blessed Charles webale nnyo olw'okututimbira obulungi bw'oti omwana waffe oyo niwe utimbye ibi byose mureba ngwino bakurebe cyangwa abayina emikolo mukwase mubira ku bantu sebo mwana mulenzi omwana oyo atukoze bulungi webale nnyo butatukaluubiriza webale kubanga okutimba wasooka kwetimba. Abooluganda abaagalwa tukukandde wano mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino okugatta awamu omusajja ono Joshua Clever Muwanguzi n'omukazi ono Pamela Mahoro mu bufumbo obutukuvu